Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV. Gaali amaka g'abawankere gafukira ddala amaka g'abantu era nga wetwogerera olunaku olwaleero eno zooni namba esangibwa mu Kibuye 1 mu disitulikiti ey'e Kampala. Weewaawo olunaku olwaleero tukuletedde ebyafaayo eby'enjawulo era ebyewuunyisa ku kitundu kino ebingi ennyo ddala abangi bye mutamanyi. Ekitundu kino mwanattu lwali lutobazi oluwedde emirimu era nga yali jjigiro ly'abayizi ku Ngwe ngeno gye bamaliranga ebiseera nga banoonya ekyokutwalira famire zaabwe. Wabona waliwo abayizi bayigiranga Njobe twagira mu Njobe engali abayizi bayigira biyigizi naye kati nga omanyi abantu beesenzezza ona ne wajjula. Mu myaka gy'obote 1980 1985 enkiiko zaatuula ne zironda chairman eyali amanyiddwako amannya ga Edward Mutebi era ne zironda akulembere ekitundu ekyo. Weewaawo balonda ekitundu bakituume erinnya lye Edward, ekintu kye yaganira ddala era ne basalawo bakituume Nkere olw'embeera gyekyali kirimu era nga ly'erinnya erimanyiddwa essaawa zino. Nkere twatula mu kiiko by then kitundu kiyitibwa Kibuye 1. Twalina kitawulizi twatula ku bbaala ya mwami Waswa ate nga naye n'ekyafaayo nti obaayitanga ewakamya mu bitoogo yasookera bayikooti edda era gye twatuulanga eyo kubanga nze awo yali Obote 2 nali nkyasoma era ne batuula eyo Waswa gye bannondera okulembera ekimu nakikulembera okuva ku Obote 2. Kati Obote bwe yagenda ne kuddako Obutwa ne bannondera akatondera eyo wa Waswa twatuulanga eyo elinga gye tutuulanga ku Kibuye 1 era nga gyetuula okulonda. Kati ate Luto bwe yagenda gavumenti ya Museveni neyingirawo era geni ng'ekyali RC era ne bannonda nembeerako kati RC wezatukunda kwerusi era ne bannonda up to date naye nga ntandikira mu bwega ku Obote 2 nakyali mwana muto nsimanyi nti ndyamba ne ku mukolo embaavu yali mukolo ennyimbi naye ng'abataka babasiimye nze paka kati naye nga kutuma erinnya bali bagituuma Edward eryange kakati ate nze nga ndaba erinnya lyange balityono gituuma ekyalo kubanga nali mwana muto wansi bitegeera paka lwakola kiri twagamba anti gituuma Enkere kuba erimu ebikere gituuma Nkere zino kuba byalinga bikaaba nnyo nnyo gituuma Nkere zino. Ebimu ku byewuunyisa mu kitundu kino chairman ono Mutebi Edward yakyali omukulembeze atwala ekitundu kino okuviira ddala mu myaka gy'Obote 2 1985 era nga ono amaze emyaka 46 mu bukulembeze era nga buli nkiiko lwe zituula oba okulonda lwe kubaayo gwe balonda. Yali Obote 2 nali nkyasoma era ne batuula eyo Waswa gye bannondera okulembera ekimu nakikulembera okuva ku Obote 2. Kati Obote bwe yagenda ne kuddako Obutwa ne bannondera akatondera eyo wa Waswa twatuulanga eyo elinga gye tutuulanga ku Kibuye 1 era nga gyetuula okulonda. Kati ate Luto bwe yagenda gavumenti ya Museveni neyingirawo era geni ng'ekyali RC era ne bannonda nembeerako kati RC wezatukunda kwerusi era ne bannonda up to date naye nga ntandikira mu bwega ku Obote 2 nakyali mwana muto nsimanyi nti ndyamba ne ku mukolo embaavu yali mukolo ennyimbi naye ng'abataka babasiimye nze paka kati. Engeri gye lwali olutobazi ekitundu kino ekizibu ekisinga kisumbuwa ky'amazzi era enkuba lwetonnye basula badaaga. Abantu bonna abasinga ku kitundu kino bawangalirako nga bapangisa ettaka lya Bwakabaka obwa Buganda era ng'emirimu gyabwe egisinga bagikakalabiza mu Kisenyi oba mu Kikuubo engeri eno gye watali bifo bya kukoleramu. Abasinga bazimba obuduukaduuka ko n'obuntu bizinensi obutonotono mwe banoga ensimbi. Essomero erisangibwa mu kitundu kino erimanyiddwa nga erya Nkere Infant ettaka kwe litudde lyaweebwayo chairman ennyini ow'ekitundu Mutebi Edward era nga eno gye wava famire eyavaayo ne yeesonda n'ezimba essomero lino nga kirifuula essomero ery'obwannannyini. Weewaawo abaana ab'omu kitundu kino ekya Nkere kwe basomedde era kwe bakyasomera nakaakati.
ekyali kizimbe awantu awo nzena waliwo omwami musiraamu yakolanga sepiki katwala asenguka naddeka mmengere n'amakaga n'ambuzaawo kati bwe yambuzaawo nenguzaawo Kiwanuka yali manija wa bank nekyala ne Absa Bank yali Barclays Bank Nigeria yali administrative manager mu Absa kakati wabeera mu bank omwo tukusawa n'avaayo kati yali azadde abaana nga bakuze nga basomye kusomesa ekiroti kati bwe yafa abaana basaba okujjawo nyawe nomutwala balina abalala baali kati nebateekamu ki akasomero ne bakatuuma Kaleipant School abaana bakikola. Mwanattu yadde ekitundu kino kikosebwa amazzi agaleetebwa enkuba etonnya tekirobedde bantu kubanga beeyongera okuzimbayo era nga kyongedde ku bungi w'emyala engeri abantu gy'abaagala okuyisaawo oba okuwa amazzi gano ekkubo era weewaawo wetwogerera abantu bakyazimbira ddala mu kitundu kino era nga kijjudde abantu bangi. Kya ssanyu era kya mulembe nnyo Kamala okuba nga weekuumira ku MRU TV. Tugenda kuba tukuleetera emboozi n'ebyafaayo ebikwata ku bitundu eby'enjawulo byewadde tomanyi era sigala nga weekuumidde ku TV yaffe eno. Sigadde za Frank Mawejje ku lwa MRU TV.